okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Omwagalwa, nkwanirizaako mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Twebaza Katonda nti atuwadde omukisa guno olw'okuba nti tuli balamu. Nina ensonga lwaki ntandika n'ebigambo eby'okwebaza Katonda, kubanga tewaliwo kye tuyinza kukola awatali ye. Ensonga lwaki ntandika n'ebigambo nti twebaza Katonda, kubanga asiima ne bukya ne buziba nga tukyali balamu. Nkwanirizaako mu puroguramu yaffe eŋŋanzi ensula ey'enkya mwe tukuŋŋaanira nate ffenna abakkiriza abatakkiriza Katonda, kyenzikiriza ffenna tukkiriza Katonda ow'eggulu n'ensi, okumwebaza kubanga atuwadde obulamu. Nze Isaac Kayiira okwanjulira puroguramu eno nja kusaba ojje nange twewombeeko olw'okwebaza Katonda nga tetunneeyongerayo. Katusabe. Weebazibwe Kitaffe omuyinza w'eggulu n'ensi kubanga otuwadde omukisa okutandika nate wiiki empya. Mukama, wiiki eno ng'etandise, omukisa gwe tusaba gubeere naffe, oyongere okutuyigiriza, ozimbe obulamu bwaffe obw'ebyomwoyo n'omubiri, otukulaakulanye Mukama tutuuke mu buwanguzi, ate tukuweere obujulirwa mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Muganda waffe yakatwegattako ku 3ABN TV nkwaniriza. Njagala tugende mu kutendereza n'oluyimba oluli ku nnamba ey'ekikumi 32 nate tweyongereyo mu by'okuyiga. Do
Nkukulisaayo nnyo mu kutendereza okwo mu luyimba olwo. Mukama ye musumba wange era seetaage nga angalamiza mu ddundiro ery'omuddo omuto era ntwala eyo ku mabbali. Ebigambo ebyo bw'obiwuliriza bigambo birimu essuubi naddala eri oyo yenna abeera nga asobeddwa, abeera nga anafuye. Omusumba waffe ffenna ali omu ye Mukama. Nkwanirizaako eyo akatweyungako mu puroguramu eno ensula ey'enkya. Weebale kukitwala nti kya nsonga okusooka ne Katonda. Buli lw'otandika ne Katonda n'ebisigadde byonna bitambula bulungi. Njagala okutwala mu ky'okuyiga eky'olwaleero ekituumiddwa emizindaalo gy'abasirusiru. Wano waliwo ebigambo bya mirundi ebiri naye njagala kusaba tusome tubikule mu kitabo ky'Abakolinso ekyokubiri essuula ey'ekkumi olunyiriri lw'ekkumi n'ebbiri. Ebigambo bino bigamba nti kubanga tetwaŋŋanga kwerowooza nga tuli ku muwendo gw'abalala ku bo abeetendereza bokka newankubadde okwegeraageranya nabo, naye bo bokka nga beegeza bokka na bokka era nga beegeraageranya bokka na bokka tebalina magezi. Omuntu bw'akuvuma nti tolina magezi ekigambo ekyo oyinza okugamba naye gundi ggwe lwaki onnengeza? Ogenza okulaba nga sirina magezi. Era abamu bavaawo ne bubeefuka n'okubeefuka kubanga ebifuba biba buguma olw'ebigambo ng'ebyo, olw'okubanga biba bizitowa. Katonda kyava awandiika ebigambo bino okuyita mu muddu we Pawulo mu Bakolinso nga twogera ku kigambo kino emizindaalo gy'abasirusiru. Ebigambo biri bibiri. Omuzindaalo gwogera bwogezi, omuntu by'ayogedde, naye si gwe gwogera ebigambo ebyo, si gwe gweteekamu. Kati mulimu n'omusirusiru. Omusirusiru ye muntu akola ekintu ekitasaana. Ekyokuyiga kya leero kirimu ebigambo ebikambira by'oyinza okuwulira mu matu go ne bitakuwoomera. Naye agambye nti kubanga tetweŋŋanga, togezangako okwerowooza wadde okugezaako okweteeka ku muwendo ogw'abalala. Baani? Abo abeetendereza bokka. Nti newankubadde okwegeraageranya nabo, abantu abeetendereza naddala bwe tunuulira omutwe gw'ekyokuyiga kyaffe kino gulina akakwate ku musajja omu kagezigezi munnyo ow'omu nsi ya Denmark eyali ayitibwanga Soren Kierkegaard. Omusajja ono yaliwo nga mugezi mu myaka gye egya 1813 paka we yafiira awo yawummulira mu 1855. Omusajja ono ayina ebigambo ebyaliwo mu mulembe ogwo ebirina okulabula okunene nnyo okw'ekiseera kino kye tulimu. Mu kiseera ebintu okubanga bikyukakyuka tebibeera na kisanyukirwa okusinga amazima agayimiriddewo ku lw'ekifaananyi ekigazi olw'okusukkulumya ennyo obuntu obutonotono. Okuddiibuuda bw'okutunuulira n'ebyo ebitali bya bulijjo bye bintu ebimu ebitera okukolebwa abantu ne tulyoka tubateeka ku minzaani ne tubapima tugamba naye gundi ono asaasaanya nga atalina magezi, gundi ono musajja ono ayogedde nga atalina magezi. Naye gundi mbadde nkubala okubanga olimu amagezi naye leero by'oyogedde biweebuuse. Batupima okusinziira ku bintu bye tukola.
bye bitufuula okuba emizindaalo okubeera abasirusiru. Omuntu bw'akubuuza nti gundi oli musiru aba takuvumye, wabula atunuulira ebintu by'okoze nga bifaanana okuba eby'omuntu omusirusiru. Kale mu mbeera eya bulijjo, buli lwe tukola ebintu tugezengako okulaba nga bye tukola, omuzungu ffe be tulowooza nti bagezigezi naffe twabirina wano ewaffe, bagamba nti lowooza emirundi 3 nga tonnakola. Kitegeeza nti nga tonnaba kubaako ky'ofulumya, nga tonnaba kubaako ky'okola, kisengejje, kiri mu ensa, abanaakiwulira bagenda kukiraba batya, bagenda kundaba batya, bagenda kuntunuulira batya, kinaakola amakulu oba kigenda okumpeebuula. N'olwekyo mu buli kintu kyonna kye tukola, ebintu nga bino ebikolebwa ennaku zino bifuuse ekintu ekisekererwa obusekererwa mu nsi gye tulimu. Omusajja omu yatunuulira amawulire ku bintu ebiragibwa ku TV n'ebintu ebyogerebwa we bibeera nga bitambula, balina ebintu bye bongerayongeramu amaanyi. Olwaleero ebintu bye baleeta tebigasa bantu, kutta, temu. Naye edda twabeeranga ku mireereetu egyo ng'owulira ebintu ebyogerwa, boogera ku bintu, naye eby'ennaku zino bisasamaza. Yasse omuntu, yakutte omukazi, yasobezza ku mwana, ebintu ebifaanagana bwe bityo bye biwaawaala. Naye ku luuyi olulala tulinayo ebigambo ebikulu ebyayogerwa omukulu Shakespeare. Shakespeare yawandiika n'agamba nti omuddo gw'omusana okusinga gukula kiro. Owulira ebigambo ebyo? Omuddo ogw'okumusana ekiro lwe gusinga okukula. Lwaki yayogera ebigambo? Kino kitegeeza nti gukulira mu kasirise, okufaanana n'ebintu byonna ebinene era ebikulu, nga tewali n'omu abitaddeko birowoozo, awatali kwokebwa musana wadde okweraga, olw'okweranga okungi mu mawulire okuliwo ennaku zino. Amazima kaakano tugalabira mu ndabirwamu ezizigamidde. Waliwo kampuni emu eyali erunda enkoko, yeeranga nnyo, abantu ne bagyettanira. Ebikolwa byayo tebyali bya mu musana, byalabika ng'ebirabika, naye enkomerero yaabyo abantu ne balaba ekifaananyi. Ekyokuyiga kino ekigamba nti emizindaalo gy'abasirusiru, njagala okukigeraageranya n'ebigambo bye twayiganga nga tukyasoma mu pulayimale. Baatugambanga nti empty tins makes a lot of noise, nti egyo emikebe egitaliimu bintu giwoggana nnyo oba gireekaana. Lwaki? Nti kubanga buli lw'oliwulira kereere nnene nnyo, mu bantu abasinga oluusi ebitera okuvaamu tebiba birungi. Oli muzindaalo nnabaki? Mu kyokuyiga kino kituyigiriza, ndi muzindaalo nnabaki? Ndi mugezigezi oba ndi musiru? Sandyagadde ku kukoma ku kuvumirira kuno okw'obubi bw'amawulire ag'ekiseera kyaffe nga soogedde ku ndowooza eteri ntuufu ey'abo Yesu be yagambako, abaagala okutuula mu ntebe ez'oku mwanjo ku mbaga, abo
abagabira abanaku oba abasaba essaala basobole okulabibwa n'okuwulirwa abantu. Abo Pawulo nga bw'aboogerako abagenda mu makanisa nga beetendereza era nga beegeza bokka na bokka n'okwegeraageranya bokka na bokka. Olwaleero abantu tebakyalina kisa. Ekisa kyaggwaawo, obuntu bulamu bwaggwaawo. Oli asobola amasimu gano agaseereza si bwe gajjira. Oli ayinza okutwala obuyambi ng'abutwalidde omuntu n'akwata essimu ne yeekubirako baziyita selfie, ne yeekubirako ekifaananyi bamulabe nga bw'akoze. Okwo si kwe kuyamba. Oba ofuuse omuzindaalo ogw'omusirusiru, kubanga ebigufulumamu tebiba byansa. Ebigambo bya Shakespeare twagala tubijjukire nti omuddo ogw'omusana tegukula misana, gukula kiro. Lwaki? Nti wabeerawo obudde w'olina okubeerera ng'omuntu omukristaayo, okufuna obudde nga toli mu competition, toli mu kerere, toli mu ndasanyi, toli mu biwu, ng'oli mu budde obukakamu, osobole okwogera ebigambo ebirimu amagezi, osobole okunoonya ebigambo ebirimu amagezi eri Katonda. Tetubeeranga bano abagenda ne twerangirira. Katonda ebintu bye bya lwatu. Katonda ebintu bye bya kimpowooze. Katonda ebintu bye si bya competition, byavaawo mpitewo. Nedda. Ebintu ng'ebyo Yesu atulabula nti tetugezangako okwefaananyiriza abantu abalinga abo, kubanga bakola ebintu ebyo abantu babalabewo, babasiime, naye tebibeera bya Bwakatonda. Muganda wange ne mwannyinaze alaba 3ABN mu kusinza kuno okw'okumakya ng'ogenda okutambula nga tugenda mu katale ak'ensi eno olunaku lwaleero mu wiiki eno ng'etandise. Njagala tugende tubeere abantu emizindaalo egy'abagezigezi naye tetubeera mizindaalo egy'abasirusiru. Oluusi mu kuteebereza n'okweraga mu by'obugagga amalala mu by'omwoyo nga tukolagana n'abo bwe tutakkaanya okusobola mu bantu okubeerawo wakati w'abagagga n'abaavu, oluusi mu butamanya. Genda osome Yakobo essula 2 olunya olwokubiri n'olwokusatu. Eddiini entuufu eriwa? Tukebere ekifaananyi kya Katonda kitubeeremu. Byonna bisobola okubeera ebikolwa eby'okweraga n'okwegulumiza, okwesalirawo nga bw'oyagala, obuwombeefu, okusirika, obwangu n'endowooza etebenkedde kabireme okukozesebwa. Omukono gwo ogwa kkono gulemenga okumanya ogwa ddyo bye gukola. Nina omuntu omu gwe mmanyi, bw'aba awaddeyo amanyi okwekubira obulango. Nze nannyini ssente, nze ndi mugagga, n'aduula, naye njagala okutegeeza muganda wange mukristaayo, obugagga bw'olina bw'otaabukozese bulungi bujja kukufuukira ekyambika, bukuleetera okuzikirira, oggwewo n'obulamu obutaggwaawo bufiirwe. Obugagga bw'olina, ebintu Mukama by'akuwadde bikozese olw'okutegeeza abalala Katonda. Tobeera kivume eri obulamu bwo. Njagala okuba nga mmaliriza ebigambo bino tubikozese. Soma Matayo essula y'omukaaga olwokusatu. Omukono gwo atutegeezezza nti guleme kulaba nga guli kye gukoze. Katonda agulumizibwenga, kyekisinga obulungi. Ng'osiima abalala ko n'okwebaza wekisaanidde, ng'okolagana ne Katonda.
katonda aweebwenga ekitiibwa. Abakolosaayo 3:17 erina ebigambo ebyo nga bwe biwumbibwawumbibwa obulungi. Eyo yeba ebeera ng'endowooza y'abo abaliwo ng'ababaka mu linnya lye. Abo basaanye okubuulira emabega w'omulimo oguba gukoleddwa, babuulire mu kisiikirize, so si kwewaanawaana, okufaanana ne Yokaana Omubatiza eyagamba nti, bw'osoma Yokaana 3:17 nti ye kimugwanira okukula naye nze okutoowaala. Teweegulumiza, by'olina weebaze Katonda, kubanga akuwadde mukisa okubeera neyo portion gy'olina. Gikozese bulungi. Nina omusajja omu gwe nalabye, gwe nayogeddeko naye mu wiiki eri. Omusajja yagamba abantu be abasula ku nnyumba ze, n'agamba nti kyanjawulo okubeera omugagga n'okubeera omugezi. Mwe muli basirusiru, temuli bagagga, muli baavu. Omuntu oyo afulumya ebigambo bwe bityo aba yeetaaga okwetereeza ne Mukama Katonda. Toduuliranga muntu, tojereganga muntu olw'okubanga omuli waggulu. Tojolonganga muntu kubanga Katonda, kubanga olina w'otuuse, naye weebazenga Katonda. Abantu bano beenoonyeza ebyabwe. Yokaana yagamba nti kimugwanira ye okukula yakke wansi. Abantu bwe tukola ebintu ebifaanana bwe bityo, nti abantu banoonye okukkirizibwa era n'okusanyukirwa Katonda okusinga abantu abali mu kamooli, kubanga kye balaba kyakungulu. Befeso 6:6 fe abantu abalala kye balaba kiba kyakungulu naye nga munda. Yesu kyava agamba nti mmwe Bafalisaayo mwe, kungulu mulabika bulungi naye mulinga amalaalo. Amalaalo gabeeramu magumba n'amakeesa agasanduuka omuziikibwa abantu, naye nga kungulu bagayooyoota. Muganda yange, tofaanana muzindaalo gwa musirusiru, tofaanana malaalo olw'okwagala okulaba kungulu ng'onyirira. Ndi wano ku TV muyinza okuba mundaba nga ndabika bulungi, naye bwe mbanga omutima gwange gujjuddeko n'ebintu eby'ekibi n'ebyenjogera mu maaso ga Katonda tebisiimibwa. Nkusaba muganda wange nga twogera ebigambo bino, nga twebuulirira, nga twogera ku Katonda, tuzimbe ekifaananyi eky'okutya Katonda mu ffe. Awo ekisiikirize ky'oyo omuyinza w'ebintu byonna lwe kiriyinza okutubikkako ne tufuna Katonda okutusiima. Olwo ekigambo ne kituukirira ekiri mu Luka 18:14 nti buli eyeegulumiza alitowaazibwa, n'oyo eyeetowaaza aligulumizibwa. Muganda wange, tokkiriza Katonda kukussa wansi. Weebazenga bwebaza, kubanga Katonda akuwadde omukisa okubeera ekyo ky'oli, si ggwe yeefuula ky'oli. Bw'obanga osobola okubaako kye weefuula, n'ogwo omukka gw'olina singa ogusasulira naye tomanyi muwendo gwagwo. Nsaba Katonda atubeere era akubeere okubeeranga omugezigezi era omwegendereza. Tubeerenga abagezigezi. Kyova olaba oluyimba lwe twatandise nalwo lwagambye nti Mukama ye musumba wange. Gwe omusumbawo bw'abanga asobola okwetowaaza, gwani eyeegulumiza? Saba Mukama Katonda akuwa omukisa. Tusabire wamu Mukama atuyambe twekakkanye naye anaatugulumiza ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Katusabe. Katonda waffe tukwebaza, otuwadde omukisa okuyiga ebigambo bino, okwawula omusirusiru n'omugezigezi, okwawula omuzindaalo ogulimu amagezi n'ogutalina. Tusobezza nnyo Mukama mu maaso go. Bye tukoze ebibyo ebitakuweesa kitiibwa tusaasire, otusonyiwe, naye otulungamye mu makubo amalungi, otuyigirize ng'ebyo byokka ebisaanira. Otuwe ekisa kyo Mukama. Bwe tuba nga tubadde tukola nga tuvoola abalala, nga tetubalabawo, nga tubajolonga, Katonda waffe tuwe ekisa, tutambule nga bwe kigwanira okubeera. Tukwegayiridde wiiki eno nga tutandika emirimu gyaffe, beera naffe
otukulembere ennaku zonna, tuwe omukisa abalwadde obagumye, otubeere ennaku zonna mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Njagala okujjukiza nti buli ku makya tubeera n'okusinza kuno okw'ensula ey'enkya ku 3ABN TV. Osobola okutufuna ku Avento Productions ku YouTube, osobola okutufuna ku Avento Media App, osobola ogidownloadinga mu Google Play, osobola okutufuna ku YoTV App, osobola okutufuna ku GoTV, osobola okutufuna wonna n'obeera nga otugoberera. Programs ezisinga zikyagenda mu maaso. Mbaagala nnyo, ntumiddeko mukyala wange Julian Kayiira, Mukama akuwa omukisa. Nammwe mwenna mbatumidde abaagalwa, Mukama abanjagalire okutambula obulungi naye, mweraba. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Kubanga Katonda atwagala era atwagala nga tuli balamu, naffe tusobole okumuweereza obulungi. Okimanyi nti abasiika paanyoni kutto abamu tebamuliwa. Bwetyo w'omusiikisa ekituufu bw'omala omusiikisa olina muliwa. Ebyo bye bireeta kansa. Gasingira ddala kugalyama abantu amata ge bamanyi ag'ente, naye ate go kuba ag'ente galina nabyo ebirisa byabo, naye ate gajja ne kuba wandikiisa side effects n'ebirala bingi tobusubwa ku program Effumbiro nga tukuleetera abafumbi ab'enjawulo nga batulaga engeri gye tuyinza okuteekateekamu emmere yaffe. Buli lwa Sande essaawa 5 wano ku 3ABN TV. Nange omwandizi wo Nantume Nora. Emikolo mingi egikolebwa mu kanisa ya Seventh Adventist Church, ebitongole bingi ebikola obutaweera okulaba nga gituukiriza emiramwa gy'ekkanisa ya Seventh Adventist Church. Y'ensonga lwaki 3ABN TV ekutuusako program ebifa mu kkanisa yo, gye tutambulira ne tufeffetta emikolo egy'enjawulo ne tugikutuusaako. Emikolo egy'abakyala, egy'abaana, egy'abavubuka, egy'Abadventist men awamu n'emikolo emirala gyonna egy'ekkanisa. Ku 3ABN TV buli lwa Sande ku saa 3 ez'ekiro tugenda kuba tukutuusaako programu ebifa mu kkanisa, w'otegerera emikolo egy'enjawulo egiri mu kkanisa ya Seventh Adventist Church gwe gy'oli gye wasubiddwa, ate ne tugikutuusaako n'osobola okuba nga ate ogifunira ddala awo w'oli. Tosima programu ebifa mu kkanisa yo buli lwa Sande ssaawa 3 ez'ekiro ku 3ABN TV. Nange omuweerezaawo Albert Akawa.